Success in your exams. Thank you so much. Yes, we are proud of you. You have to shine. You must shine. Fresh Kid, tukola naye. Bakuba mubate mumanyi. Ne tukola naye. Abantu abakola naye bakola nange. Tetambula ffenna tusobola okuba ng'olumu tetubeera ffenna olusoba mu kamera oba ki. Naye tumanyi n'okugenda ku show ffenna. Okitegeera sometimes kale muntu wa waka. N'ekirala kino kifaananyi kirungi okuguluminga kati kubanga tukibala nti y'omu ku baana abateeka rap genre mu baana abato. Okitegeera ono mwana mugezi nno okuva dda. Ono mwana mugezi nnyo. Kyovulaba tuli proud nti muto waffe mugezi ate alina omukisa. Okitegeera omanyi omuntu ow'omukisa tosobola mutangira oba tosobola gulemesa. Alina omukisa ate ayagala osoma. Omuntu asobola obalansinga music n'ebitabo bazibu ne oba ng'oli muntu mukulu n'abakulu bibalema. Naye n'olaba ng'omwana okitegeera olaba ng'omwana asoma eno bw'ayimba kwegamba byonna n'olaba ng'abikwasaganya. So alina omutwe era nkutya. Tetusuubira kuba bw'osuubira osobola obeera disappointed. Osobola osuubira obutono n'afuna bungi. Osobola osuubira obungi n'afuna butono. Kati just ffe tumanyi bw'agenda yita. Nyabazanya Uncle Agent. Kyankoledde twala obudde bwe najja wano nampa success card era nabulira ebigambo ebirungi ebigenda okunyambako era nja bijjukira nga nkola ebibuuzo era yebale kunzikiririzaamu ate mukwano gwange alinga uncle wange twemitinga behind these cameras sedensinga ne tugenda ku songa wabagambye era nga kati muntu wange era mukwano gwange nnyo kyolaba mwebaza nnyo era yebale nnyo byankoledde byonna. Nange nasazeewo nze wano mu success card kubanga nange nali mu P7 yandetera success card so nange mbadde nina omuddizaawo nga mwebaza nnyo era nga mwagala nnyo. Okay, ntanda ki gy'omusibirira ng'agenda okukola ebibuuzo ebya first step ye mu bulamu ng'omwana wa P7? Entanda gye musibirira alina saba nnyo Katonda asobole omuyisa mu bibuuzo. Alina revisinga nnyo ebitabo, alina okonsultinga batica be, alina obawuliriza nnyo. Kirala bangi bamutya naye si muzibu. Watu tumusooberamu ebintu bingi era nga bw'olaba Mukama yamuwa omukisa atambula n'omukisa gwe era ali blessed era musuubiramu okubanga agenda kusomera ddala amaleko ati tugende digiri zonna afune ku mirimu egy'amaanyi. Obubonero bwo Suwadiri bugenda beera bulungi njagala obagamba. Newankubadde ayina ebintu bibiri ate nga byonna bizibu okwasaganya. Okusoma akwetaaga nnyo n'okuyimba akwetaaga nnyo. So abadde n'ebintu bibiri ebyokwasaganya naye nsuubira nti byonna ajja bikola kuba nze mbadde nga mugoberera nga ndaba nti buli kimu akikola bulungi ng'abalansinga bulungi. Era obubonero bulina obubonero nga bulungi. So n'ab'essomero bamukwasaganyiza bulungi. Buli kimu kijja kutambula bulungi tewali kweraliikirira kwonna.